Essula ya 26. Agulipa n'agamba Pawulo nti okkirizibwa okuwoza ensonga zo. Awo Pawulo n'alyoka agolola omukono n'awoza nti, bye navunaanibwa Abayudaaya byonna, Kabaka Agulipa, neesiimye kubanga ngenda okubiwoza leero gy'oli. Era okusinga kubanga omanye empisa n'ebibuuzibwa byonna ebiri mu Buyudaaya. Kyenva nkwegayirira ogumiikirize okumpulira. Kale empisa zange okuva mu buto ezaasooka okubeeranga mu ggwanga lyaffe ne mu Yerusaalemi, Abayudaaya bonna bazimanyi. Abantegeera okusooka edda, singa baagala okutegeeza, bwe neegenderezanga mu kitundu ekisinga obuzibu eky'eddiini yaffe, ne mbeera Mufalisaayo. Kaakano nnyimiridde okusalirwa omusango olw'essuubi Katonda lye yasuubiza bajjajjaffe, lye baasuubira okutuukako ebika byaffe 12 nga banyiikira okuweerezanga Katonda emisana n'ekiro. Olw'essuubi eryo, Kabaka, Abayudaaya kyebavudde bampawaabira. Kiki ekibalowoozesa nti tekiyinzika Katonda okuzuukiza abafu? Mazima nze nalowoozanga nzekka nga kiŋŋwanidde okukolanga obubi ebigambo bingi ku linnya lya Yesu Omunnazaaleesi, n'okukola n'enkolanga bwe ntyo e Yerusaalemi. Nze ne nsibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi, bwe naweebwa obuyinza eri bakabona abakulu, era bwe battibwa, ne nzikiriza okubatta. Era bwe nababonerezanga emirundi mingi mu makuŋŋaaniro gonna, ne mbawalirizanga okuvvoola, ne mbasunguwaliranga nnyo, ne mbayigganyanga okutuuka mu bibuga eby'ebweru. Awo bwe nali nga ŋŋenda e Damasiko nga nina obuyinza n'okulagirwa okwava eri bakabona abakulu, mu ttuntu, Kabaka, ne ndaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka kw'enjuba, ne gumasamasa ne gunneetooloola n'abaali batambula nange. Ne tugwa ffenna wansi, ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange mu lulimi Olwebbulaniya nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Kye kizibu ggwe okusamba ku miwunda. Nze ne ŋŋamba nti, gwani, Mukama wange? Mukama waffe n'agamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyimirire ku bigere ebyo. Kyenvudde nkulabikira nkulonde obeerenga omuweereza era omujulirwa w'ebyo mw'ondabidde, era ow'ebyo mwe nnaakulabikiranga, nga nkuwonya mu bantu ne mu baamawanga, nze gye nkutuma okuzibula amaaso gaabwe, bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana, n'okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okuggyibwako ebibi n'obusika mu abo abatukuzibwa olw'okukkiriza nze. Kale, Kabaka Agulipa, saalema kugondera okwolesebwa okw'omu ggulu, naye nasooka okubuulira ab'omu Damasiko ne mu Yerusaalemi, era n'ensi yonna ey'e Buyudaaya, n'abamawanga okwenenya n'okukyukira Katonda, nga bakolanga ebikolwa ebisaanidde okwenenya. Abayudaaya kyebaava bankwata mu yeekaalu ne bagezaako okunzita. Kale bwe nafuna okubeerwa okwava eri Katonda, okutuusa ku lunaku luno nnyimiridde nga ntegeeza abato n'abakulu, nga soogera kigambo wabula bannabbi ne Musa bye baayogera nga bigenda okujja, bwe kigwanira Kristo okubonyaabonyezebwa, era ye bw'alisooka mu kuzuukira kw'abafu okubuulira omusana abantu n'abamawanga. Bwe yawoza bw'atyo, Fesuto n'agamba n'eddoboozi ddene nti, olaluse Pawulo, okusoma okwo okungi kukukyusa okuba omulalu. Naye Pawulo n'agamba nti, siraluse Fesuto omulungi ennyo, naye njogera ebigambo eby'amazima n'eby'obuntubulamu. Kubanga Kabaka amanyi ebigambo bino gwe njogerera mu maaso ge n'obugumu. Kubanga mmanyi ebigambo bino tebyekwesa eri Kabaka n'ekimu, kubanga ekyo tekyakolebwa mu bubba. Okkiriza bannabbi, Kabaka Agulipa? Manyi ng'okkiriza. Agulipa n'agamba Pawulo nti, oyagala okunsendasenda onfuula Omukristaayo. Pawulo n'agamba nti, nandisabye Katonda olw'okusendasenda okutono oba okunene, si ggwe wekka, era naye ne bonna abampulira leero okufuuka nga nze awatali kusibibwa kuno. Kabaka n'agolokoka n'owessaza ne Berenike n'abaali batudde awamu nabo. Bwe baddayo eka ne boogera bokka na bokka nga bagamba nti, omuntu ono takoze ekisaanidde okumussa oba okumusibya. Agulipa n'agamba Fesuto nti, omuntu ono yandiyinzizza okuteebwa singa teyajulira Kayisaali.